Tusuubira olunaku lubadde lulungi awooli era enkuba ekyatonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga we zaaweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero nga Jinja efunye enkuba eyawezezza millimeters 11 n'obutundutundu 5 ate mu kibuga kyattu Kampala eyatonnyeeyo yawezezza millimeters 4 n'obutundutundu 8. Olwaleero ku bifaananyi bya Ssemugenzi ebyakubiddwako Ssemazinga Africa biraga ng'empewo empeweevu zikunta okuva mu bukiikaddyo ku Sseguyanja India nga zidda mu bitundu byaffe ng'ekyo kye kiviiriddeko omukubo gw'enkuba okuba nti gukyakuumiddwa mu bitundu byaffe era ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga ng'obudde bubadde bwa kiddedde awamu n'enkuba etonnye ku nnyanja Nalubaale awamu n'ebyo ebitundu ebiri ku lubalama olw'ennyanja Nalubaale so ng'ate mu biseera eby'olweggulo obudde bubadde bwa kiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga awamu n'enkuba etonnye mu bitundu ebimu naddala ebyo ebiri mu masekkati ag'eggwanga lyaffe. Olw'embeera y'obudde esuubirwa kubeera etya olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo byebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu n'ebizinga olw'ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo bisuubirwa okubeeramu n'omusana oguwaka nga bwe gukubaakubamu omusuubirwa okuva enkuba mu biseera eby'olweggulo okuggyako ebyo ebitundu ebiri e Karamoja n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku Celsius 3 so ng'ate ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga mwotwalidde ekibuga kyattu Kampala, Masindi ne Arua temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 27 olw'omu nsozi ez'Ekabaale tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 24. Mw'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebyo eby'ebunaayira omuli London enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuuka ku Celsius 16 so ng'ate yo mu Lagos, Addis Ababa ne Sydney obudde busuubirwa okubeera obw'ekizimezime ate yo mu Nairobi, Johannesburg ne Washington omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 13 mu kibuga Washington. Weebale kubeera naffe tulina ate enkya obudde bwe bumu wano ku UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe weeraba.